Tuvude mole gachali mannyo tugenda nago mu maaso n'enjaka kuyitako ku kusozi zikoza amawulire omukulu amanyiddwa nga Lwasa ye bakyamukuba era nga ttiimu ziri bbiri ebyawuddemu saidi eno tulinayo ttiimu gyemanyiddwa nga Diana Nabatanzi okuli Lawrence okuli Kasaga okuli anyawo omulala kuliko Kaye Wisdom eyo ttiimu gyeri eyo kitegedde naye tumanyi lwaki bali ku ttiimu ki Diana Nabatanzi kwa otunyamu boti n'okuba tochi lwaki Diana Nabatanzi nokinwa numotu wakati ogenda okulabira ddala nga mutuufu Lawrence alina waafokasinzira ddala awo mu kifuba omanyi Lawrence ebintu esibyawo bina sibyaki bya mu kifuba awo so Kaye Wisdom yeno akakala lwaki Diana Nabatanzi kiri kyeruyeru n'omanya Kasaga ye n'omanya nti nno kasimayiro bye bintu bye Kasala omwana nga alina simayiro omanya awo ye aba akoze ki aba ayiseewo si kyo kyekyo ate kati side eno ttiimu Lwasa kuliko oba Ivan Mulindwa kuliko begamba kati ekiri ku Facebook baliwe bati bekomerera emisumaali so awo embeera weto weeri era Lwasa yavuddeyo n'alabula buli muntu yenna ayamukozeko ka video eyamwogeddeko n'amuvuma n'ayogera ku Diana Nabatanzi n'amuvuma agenda kuba abasuuwinga okutandika n'omukulu amanyiddwa nga Kaye Wisdom n'abasigadde bato naye nga nzijagadde just bawulirako nze siina sayidi ndi wakati eno waliyo ttiimu Diana Nabatanzi eno waliyo ttiimu Lwasa abakazi ba Lwasa bangi nnyo swana bamalayo nga olaba ebifaananyi ebyo kuliko oli waliwo gwe bagambye kuliko ow'ekigere oyo golaba yabadde ayambadde bbulu naye bannange n'omukazi oba olina ekigere ng'ekyo Lawrence alina ekigere naye oli omukazi alina ekigere bannange Lawrence alina engato eri gyebakuba tugenda kumukola nakuteyo ti ng'ojja neŋŋamba nenkwatawo entereza enyuza ku ngatto neŋŋamba la hawla alhamdulillah oyo Lawrence yayingiddewo n'omukazi kati waba alina ekigere nga kisinga ku kya Lawrence kiba kya tabumu naye nga webityo bibiri naye nga etuvuddeyo just njagala okutumyako ku mukyala amanyiddwa nga mukyala Naomi Kansinzi Kakane happy belated birthday actually yabadde ya lunaku lwaggulo omukyala yali mukyala Bujingo Lawrence mama we bamuyitaani tumuyiseemu Teddy Naluswa Bujingo amazaalibwa malungi tugenda kunoonyako twogere ku mazaalibwa ago mukyala tumuwa ekitiibwa because yalinga nga tatuyisa obi nga tugenda ku Canaan Land si kyo Lawrence ng'atwagala ng'atwaniriza so mama Naluswa mama Teddy Bujingo nze nkyakuyita Teddy Bujingo because lali amaka belongs to you gwe mukyala omumaka gwe mukyala mama w'abaana so tukwagaliza amazaalibwa malungi myaka 45 weddu ng'ate gyajaganya so munaye twayagadde nayo muyisaamu kawa akamangu mangu nenjagala okubuuzaako ku kyali wange ono akolera ali ku radio CBS Manduso na 89.2 twamukuletako wano studio naye tumukulagako omwami ono abasinga temumanyi mwami nzalwa yewe Masaka era nga wema mutegedde omwami ono ayagala nnyo ebinyanyanyanya ebitungulutungulu ne ono obuntu bwa Lawrence bamuyita Mbazira Tone kyali wange gutumiddeko yasomoka lwera najje mu Kampala okuva wakati akolera wali ku 89.2 Mandiso ne kyali wange Suna Ben ebinyanya bigamba ne Suna Ben naku zinakoze ebiwulira ebinyanya Mbazira Tone kutumiddeko nnyo happy belated birthday emyaka 34 bweddu egy'obukulu nawe kutumiddeko nnyo atugamba tukwagala nnyo beera nga you large up upon yourself wetokale nyoze tumale show but tuwadde olunaku lwero tetugenda kubanga tusukkawo tubagala nnyo tukwatagana olunaku lw'enkya tugenda kuba tukweta amawulire amalala mangi nnyo agafaano mu ggwanga lya Uganda beat politics naye nga kyentegeddeko omusango gwa Bobi Wine ogw'olunaku olwaleero guddizibwayo mu kooti era nga balooya be bakola ekisoboka okulaba muno bakola ki bagezaako gukwasaganya naye n'ebyemmotoka nabyo bikyalanda so katukwatagane ate olundi tubagala nnyo I love you so much nkola ne Lawrence Celeb Jazz Studios 0702104125 mubeere bulungi nga tuvuddeyo munange nga mbadde mutegedde muno ennaku zino waliwo okukyawa okwagalana okwalibwa n'okuba muno twakava mwezi gw'omukwano so bangi nnyo abavudde mwezi guno ogw'omukwano nga balina ennaku nnyingi nnyo ate n'abamu ne bavaayo ng'ate balina essanyu linnyo mweno nno mwezi gw'omukwano otulabidde abayimbi bannyo nga bakyayiddwa ate abalala nga bakoze eki bayagaddwa si kyo Lawrence era munnange omukulu amanyiddwa nga Herbert Shonga wano yaviiriddeyo n'abeera ng'amenya omutima gwa mwana muwala amanyiddwa nga Shasha Brighton era ng'ontwamulaye ng'apostinga ebifaananyi ng'ali n'omusajja omulala ali ku Facebook netugamba what is going on bijja tugamba emikolo gigenda mu maaso meeting ate batugamba embeera ng'eri awo yakubuzaabuza so we decided to look for Herbert Shonga netugezaako okugera naye naye surprisingly enough we twamufunye mukimanyi muno Herbert Shonga ng'oggyeko bino ebyokusaaga akyayogera n'omukyala amanyiddwa nga Shonga oli mukyala we nze kyanewuunyisizza ndoza singa ba ex bonna we batebe bakola bannange ogabeera ne ex wo nomusigala nga munyumyako ng'omugamba so yatubulidde n'ekyama n'atugamba nga bwagenda okubeera nga ye best man we yaliko mukyala we mama w'abaana be
banzijukiza kana akayimba ka Budumulasi eyali best man nafundikirwa nga nze Kawasa nkoma kafaananyi Lawrence just imagine nga ngogenza okuwasa nga tugenze wabawudayiya kati muganda wa tuveeyo saagala Lawrence kunkyayira bwereere naye kale kwama kafaananyi nga Albert Shonga ye best man wa Dorothy Shonga oshegera kati nga wagira wamutumya nga oshegedde nga yasimula ku musajja ka makeup oyinza okundabira disco just imagine nga bagenze wano mu changing room oshegedde Dorothy Shonga alina okukyusa ne Albert Shonga alina okukyusa kati anyways kakutwalewo omusajja ono amanyiddwa nga Albert Shonga wali mu ggwanga lya Uganda atubuulire ki ekyamukyayisiza munne amanyiddwa nga Shasha Brighton because ye omukulu Lwasa yatugambye omukyalo oli atayagala kuzaala ate ebintu ebimu nga ebinyeebwa bibulamuko omunnyo kati katoya Albert Shonga ensonga ze tukomawo tugende mu maaso